mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga state witness Omumerica amanyiddwa nga Andrew Wilson Orlando eyazze okulumiriza Dr. Kizza Besigye mu musango genda maaso n'okuba nga gumuvunaanibwa wenjogerera ebintu biyinza okuba nga bimwonoonekera essaawa yonna. Lwaki? Omukulu ono newankubadde nga mu kkooti bwe yabadde alumiriza Dr. Kizza Besigye ebifaananyi bye byabadde bizibu nnyo okufuna, wabula ebyasobodde okuba nga bibbibwayo ebitonotono bw'atyo bwafaanana. Ekisinga okwewuunyisa ku sitole y'omusajja ono kigambibwa mbu ye musajja y'omu yakozesebwako era mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi, era mu biseera ebyo baali bamuyita John Hunter. Kati mukadde kano ye Andrew Wilson Orlando, kyokka okutunulira ebifaananyi nga ye musajja y'omu ye yakozesebwa mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi, kyokka ate mukadde kano nga yali ne mu musango gw'okulumiriza Besigye. Era omusajja ono mu kulumiriza Besigye yagambye bw'ati, yategeezezza kkooti nti abamu ku bantu ba Besigye baamukubira essimu nga bamutegeezezza oba nga bamuwa ddiiru ey'okujja okuwa training ey'okuwa obukodyo aba gurupu ya Besigye ku butya bwe bagenda ogenda maaso n'okuba nga battamu Gen. Yoweri Kaguta Museveni oba oliawo n'okuwamba obuyinza. Kyokka okunoonya ku history y'omusajja ono tabeerangako mu magye, newankubadde tabeerangako mu magye, tabeerangako mu security organ yonna ey'eggwanga lya America kubanga munnansi w'eggwanga erya America ate nga alina n'obutuuze bw'eggwanga erya Bungereza. Kati we tubadde tumunoonyerezaako ko akatonotono kizuuliddwa nti omukulu ono talina magye ge yali abaddemu, wabula alina ddiiru ez'enjawulo zagenda maaso n'okuba nga akutula. Kigambibwa okuba nti private security contractor and investigator. Kyekyo kyokka ekigenda maaso n'okuba nga kimutambulirako, naye nga kikakasiddwa tabeerangako mu magye gonna. Kyokka ate mu bano gwe baali bawadde omulimu, gwe baali baagala okuwa omulimu ogw'okubeera atraina oba okuba traininga ebikwekweta ebyenjawulo omuli kye bayita military and paramilitary training ku gurupu ya Besigye, mbu asobole okubawa obukodyo obugenda obbayambako okutta n'okuwamba obukulembeze bwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Ekisinga okwewuunyisa ye musajja ono okugenda okuvaayo tabeerangako mu magye gonna, kyokka ate okuzzaako emabega nga ye yakozesebwanga era state witness mukadde ako nga yali yeeyita John Hunter mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi, wabula njagala okutegeeza nti oyo yali 2016. Oluvannyuma lw'emyaka nga 10 kati olwaleero azenga Andrew Wilson Orlando era abeere state witness mu musango gwa Dr. Kizza Besigye. Emboozi mpanvu nnyo era ogendagenda maaso n'okuba nga ogitegeera, otegeere bulungi nnyo omusajja ono akozesebwa nga bannayuganda bwe bagamba, oba ddala state witness nga bano abakulu bagenda maaso n'okuba nga bamukubira essimu nga bwe bigenda maaso n'okuba nga byogerebwa. Ndooza ne NTV etujjiddeyo bulungi nnyo emboozi eno nga bwe tugenda okutambula nayo, ate mbeere nga nkuwa akasavu kanyama otegeere ddala biki ebiri emabega w'omukulu ono. Luyingidde olunaku olwokubiri nga munnansi wa America Andrew Wilson awa obujulizi ku Dr. Kizza Besigye avunaana ogw'okulya mu nsi olukwe ku bigambibwa nti yali enteekateeka nnamutayiika ey'okumaamulako gavumenti n'okutta omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Obujulizi bwa Andrew Wilson bwatandise olunaku lw'eggulo era ng'onaategeezezza kkooti nti y'okuyingizibwa mu lukwe luno yatuukirirwa omu ku banywanyi ba Besigye amanyiddwa nga Joel Wakayima eyamutuukirira ng'ayita ku mutimbagano n'amusaba abayamba abavujjirire mu by'ensimbi ebyokulwanyisa ko n'okubabangula mu nnwana ze bayinza okweyambisa okumaamulako gavumenti. Mbu ng'ategedde obwetaavu bwa Besigye ne Wakayima, Andrew aliko munnayuganda mukwano gwe gw'ayatuddeko erya Moses gwe yakubira akasimu n'amusaba amutuuse ku b'ebyokwerinda ba kuno asobole okubategeeza ku nsonga zino kuba ye teyali mwetegefu kwenyigira mu bikolwa biyeekera gavumenti. Okunoonya okwangu Moses ennamba yafuna ya Major General Richard Otto, bw'atyo n'amuyunga ne Andrew era mu kwogerezeganya Otto yasaba Andrew afuuke embega wa gavumenti ng'agiyambako okwabya olukwe lwa Besigye ne Wakayima. Kati ng'olukwe luno lumaze okumufuukira omulimu mu Oktoba 2023, Andrew yasaba Wakayima basisinkane mu kibuga Geneva mu ggwanga lya Switzerland, ng'eno Andrew gy'asookera okulaba Wakayima ne Besigye maaso ku maaso. It already had been discussed about a civil mobilization at the last meeting in Geneva. Ati awo wennyini weewali ensonga, omusajja awoza naye tebamulaga face. Era kyabadde kizibu nnyo okufuna ekifaananyi kye. Oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza okutonotono ne tusobola okufuna ku bifaananyi by'omukulu ono.
tugenza okukizuula oba bannayuganda abasinga obungi nga bakimanyi bulungi nnyo nti ye yakozesebwa mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi. Kati wano ekibuuzo weekijjidde, ono akozesebwa bukozesebwa oba ddala state witness nga ddala obujulizi abulina? Kubanga bannayuganda bangi bakoze kye bayita alaamu. Ensi negenda maaso n'okubanga etandika okufuna ebibuuzo, naffe tutandikidde okugenda maaso n'okubanga tukola research ku musajja oyo. Mwe mukimanyi nti ekisajja kye bakozesa mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi mu 2016 bakikomezaawo mu musango gwa Dr. Kizza Besigye? Kati awo we tutandikidde era tugenza okukizuula ng'omukulu oyo y'oyo, wabula nga mu misango gino gyombi yakozesanga amannya ga njawulo. Wa Dr. Aggrey Kiyingi yalinga John Hunter 2016. Olwaleero ye Andrew Wilson Orlando mu musango gwa Besigye. Era obujulizi bwe yawadde kukigambibwa okuba nti kooti essaawa yonna bajja kubanga boogenda maaso n'okubanga ngenda kulaga byonna, wabula nga bino byonna baabire omusajja ono baamuleese nga Besigye taliiwo, balooya be tebaliiwo. Ensonga lwaki balooya be Besigye tebaliiwo, kigambibwa okuba nti omusango baagudduseemu oluvannyuma lw'okwekengera ebyokwerinda byabwe n'okulaba Erias Lukwago eyali looya omukulu ebyamutuukako. Bannamateeka ba Besigye baamudduseeko, omusango baagudduseemu, era omusajja ono agambibwa okuba nti state witness yaleeteddwa mu kkooti nga Besigye taliiwo, bannamateeka be tebaliiwo, nga bw'ogenda okuwulira mu bigambo bye ngenda okuba nga nkuwa. Ensonga eno nkugambye omusajja ono biringa ebitandise okuba nga bimwonoonekera oluvannyuma lwa bannayuganda okuvaayo ne batandika okuba nga beebuuza ebibuuzo bingi nnyo, ate nga n'obujulizi bwe balina lwaki omusajja ono bamubuusabuusa. Tugenza obukeberako nga bulinga obulaga nti butuufu, nange ne njagala ensonga eno mbeere nga ngikuleetera ogende mu comment section ombuulire oba omusajja ono gokkiriza nti state witness obanga akozesebwa bukozesebwa. Ensonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, naddala gwe atambula naffe ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribe nga kikola ekkirira wansi, awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kade ka notification obeera omu ku abo abasooka ate okumanya buli lwe tunaabanga tutaddeyo. Njagala tutambule mu mboozi y'omusajja ono gitegeere bulungi nnyo. Yazze okulumiriza Besigye ne banne ddiiru nga bwe baagiruka, ngenda kuwa ne ku butambi obw'enjawulo, wabula ekyewuunyisa omusajja yabadde awoza ate Besigye gwe baleete ebifaananyi bye mu kkooti, yabadde awoza nga kizibu nnyo okufuna ebifaananyi bye, wabula oluvannyuma lw'okumunoonyerezaako tugenza okukizuula ng'omusajja ono yali alabiseekokko mu kkooti za Uganda ng'alumiriza era ng'ali mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi ogwa 2016. Kakati olunaku olwajjo ekiwandiiko kino njagala tukiyiteeyitemu kyafulumidde ku mukutu gwa Observer nga kinnyonnyola bulungi nnyo ensonga zino, then oluvannyuma lw'ekiwandiiko kino ngenda kukuwaata emboozi endala ogendagenda maaso n'okuba ng'obitegeera ojja kutya. Besigye plotted to bomb Cafe Javas. State spy tells court. Ono yategeeza nti Besigye yali ategeka okukuba bomu ku Cafe Javas. Simanyi eyawa, simanyi ekigendererwa kyali ki, webibanga ddala byaliyo. Kakati wano we bagenda maaso n'okubanga ate ensonga bagitambuliza okusinziira ku kiwandiiko kino ekyafulumidde ku mukutu gwa The Observer. Kyenjagala tutambuliremu otegeere Besigye ekigendererwa kyali ki eky'okukuba bomu ku Cafe Javas. Wulira. State witness and the private security investigator Andrew Wilson, emabega yayitibwanga Joy Hunter, has told the High Court that he used a covert camera hidden in a mobile power bank to secretly record meetings in which opposition politician Dr. Kizza Besigye discussed plans to acquire weapons and overthrow the government. Omukulu ono yategeezezza nti yakozesa kye bayita covert camera gye yakweka mu power bank n'agenda maaso secretly nga alikodinga meeting zonna ze baalimu Dr. Kizza Besigye ne banne nga bagenda maaso n'okudiscussinga ku nteekateeka ez'okufuna ebyokulwanyisa okusobola okuggyako oba okuwunzika gavumenti y'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni ono nno ng'ali mu kkooti alumiriza Besigye naye nga Besigye taliiwo. Wilson claimed that he secretly recorded the meetings involving Besigye and Joel Wakayima, a Ugandan based in Switzerland.
Ono agamba nti bino byonna byaliwo bazino entuula zonna baba okusisinkana Kizza Besigye basisinkana n'omukulu amanyiddwa nga Joel Wakayima Munnayuganda awangalira mu ggwanga lya Switzerland. For the second day running, Wilson was testifying in the treason case in which Besigye, Obedi Lutale and Captain Dennis Ora are accused of plotting to overthrow the government. Ono yabadde awo obujulizi mu kkooti, bino byonna gye yabyogeredde era n'ategeeza ne gye basisinkana n'engeri gye basisinkanamu n'engeri gye yabalikoodingamu. The case is being heard by Justice Emmanuel Baguma, with Besigye being tried in absentia. The witness told the court that Wakayima said approached him to facilitate the supply of weapons, including hand grenades, drone and surface-to-air missiles, to a group alleged associated with Besigye, as well as arrange military training for between 40 to 60 people. Omukulu ono yategeezezza nti omukulu amanyiddwa nga Justice Emmanuel Baguma musango yabadde awuliriza ekisooka babadde baba obujulizi nga Besigye taliiwo. Witness ono agambibwa okuba nti bimwonoonekera essaawa yonna yategeezezza kkooti nti Wakayima ye yamutuukirira. Nti Wakayima mu kumutuukirira yamusaba abafacilitating era abasupplying ebyokulwanyisa, naye mu byokulwanyisa wulira bye boogerako nti nga mulimu hand grenade, zino grenade ez'okukasuka ne zibaluka, drones and surface to air missiles. Ezo surface to air missiles zayogerako, ezo missiles z'omanyi ezikuba ebiseera ebisinga zikozesebwa kukuba nnyonyi, surface to air bagironchingira wansi n'erumba obwengula ezo. Mbo Besigye ng'ayita mu Wakayima mbu yatuukirira omusajja ono mbu ng'azimusaba, mbu era n'amusaba atraininge oba arranginge kye bayita paramilitary training, mbu ng'ategese group ya Besigye mbu ng'erimu abantu nga 46 nga bamusaba ajje abeere ng'abawaayo obumu ku bukodyo obuyinza obbayambako okuyiga okukozesa ebyokulwanyisa ebyo oba oliawo n'okuwunzika gavumenti ya General Kaguta Museveni. She said the proposed training was to take place in Kisumu, Kenya, but the main airport was being monitored, prompting discussions about alternative routes for transporting the alleged weapons. Ulire embaga. Omukulu ono yategeezezza nti bino byonna baabikolanga nga bategese training eno gyali agenda obbawa bagikolere mu ggwanga lya Kenya mu kitundu ekimanyiddwa nga Kisumu, naye main airport mbu yali eri monitored nnyo era ne batandika okulowooza ku kye bayita ku alternatives endala ez'okulaba nti butya bwe bagenda okutransporting ebyokulwanyisa bino nga tebagenda kubanga babiraba. Bino yonna nga yabyogera oyo state witness. According to Wilson, Besigye suggested using an airport in the Democratic Republic of Congo, saying he had contacts who could help receive the consignment. Wilson said Besigye told him he had previously used the same airport to receive a similar consignment. Ono yategeezezza kkooti nti Besigye yamutegeeza bina airport yemu gye tugenda okukozesa eri mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, nti era ninayeeyo abantu bange oba contacts zange abayinza okunnyambako okureceiving ebyokulwanyisa ebyo. Era mbu n'amutegeeza mbu eyo airport gye nkugambako e Congo nali ngikozesezzaako era nga ndeceiving ebimu ku byokulwanyisa. Kati wano yaddengaga nti already Besigye alina ebyokulwanyisa by'ayina okusinziira ku information eno. He testified that the latter began giving Besigye and Wakayima excuses for failing to deliver the weapons after deciding to cooperate with Ugandan security agencies. Yategeezezza era kkooti ng'agamba nti oluvannyuma lwa bino byonna kyamuyambyeko okuwa Besigye excuses ne Wakayima lwaki afeirinze okudelivalinga ebyokulwanyisa bye baali bamusabye. Kumbe nti yali agula budde okusobola okuba nga cooperatinga oba nga akwatagana ne gavumenti asobola okuba nga abawa olugambo. Wilson told the court that on November 28, 2023, he met Wakayima and Besigye at a hotel in Geneva, Switzerland. Besigye allegedly suggested that they continue the meeting at his apartment, but Wilson declined, saying he had already prepared his own apartment with recording equipment. Omusajja ono yagambye nti nga 28 omwezi ogw'E11, 2023 yasisinkana Wakayima ne Besigye mu hoteli emu mu kibuga Geneva ekya Switzerland, nti era bwe basisinkana
Besigye yasuggest, in fact nti wano gwe mulundi gwe ogusooka okulaba ku Besigye maaso ku maaso, nti Besigye n'asuggestinga batuuze meeting ku apartment kwe baali, kumbe ngono Wilson mbu bino ng'abigamba kooti. Mbu ye n'agaana ng'ategeeza nti yali alina ekifo kye yali ategese already ekirimu equipments ezigenda okulikoodinga, olwo ng'atandise coordinatinga ne gavumenti basobole okuba nga obujulizi abukuŋŋaanya abubawe. The meeting was subsequently held at Wilson's apartment, and the discussions included alleged plans to acquire weapons and attack Kampala city. He said he asked Besigye whether he had the capacity to capture and control the city, to which Besigye allegedly responded that he would rely on senior military contacts. Binyuma. Meeting yagenda maaso. Era Wilson ono yagenda maaso n'okuba ng'ayogerezganyamu n'abakulu bano. Nti nga Besigye amugambye agenda kulumba era ayagala ebyokulwanyisa asobole okuba ng'asalako ekibuga Kampala akikontrolinge. Omusajja ono n'amubuuza, olina obusobozi obusobola okukontrolinga ekibuga Kampala, olina obusobozi obusobola okiwamba? Omukulu n'amutegeeza nti nina contacts mu ba senior military officers, ninayo contacts, ndirayinga ku ezo, tujja kuba tukwatagana n'abamu ku abo betulina mu magye. Ebigambo ne bigenda maaso n'okuba nga ate bigaziwa. Ono nno ng'ali mu kkooti awo obujulizi. The witness also testified that the assassination of President Yoweri Kaguta Museveni was discussed with the alleged plotters, considering the use of drone airstrikes. Ulire embaga. Ono yategeezezza kkooti nti bwe baali mu meeting zino nga bateesa. Ino nno emboozi gye nkuwa si yange, kirungi naawe obirabako awo, biri ku mukutu gwa The Observer, naawe osobola ogenda ku website yaabwe n'obyesomerako story yonna, ate nga ngenda kuwa n'obutambi nga bwe byabadde mu kkooti. Ono yategeezezza kkooti era nti mu nteeseganya zino ze baalimu, era baateesa ne ku kyokutta Yoweri Kaguta Museveni mbu nga bakozesa drone airstrikes. Loza ze ziri kuganga bakozesa drones ez'enjawulo, era nga n'ebyo nabyo bye bimu ku byokulwanyisa mbu Besigye ne group ye bye baali basaba omusajja ono abasupplying. Wilson said the group was concerned that directly linking the assassination to Besigye would damage his reputation, and therefore discussed attributing the killing to the ADF. Yategeezezza kkooti era nti baatunulamu bwe baali badiscussinga ne bakizuula nti okutta Yoweri Kaguta Museveni bwe banaakirinkinga ku Besigye kijja kutta reputation ye, ne basalawo ekyo bakiteeke ku Allied Democratic Forces aba ADF kibagambe nti bebakoze ekikolobero kino. He further testified that Besigye allegedly said he had previously spied on the nti agamba bwe baali mu meeting mu Besigye yamutegeeza already yali yamala dda okuspyinga ku Yoweri Kaguta Museveni ng'amanyi ekyokukola, amanyi n'ew'okutandikira. Omukulu ono alumiriza, tukyagenda mu maaso ate story yonna ngenda gikuwa. Wilson told the court that his associates were prepared to provide $5 million, about 18 billion Ghana shillings, which would be deposited in a Dubai bank account with Besigye listed as a signatory. Omukulu ono yategeezezza kkooti nti baali balina enteekateeka n'emikwano gye, baali bagenda kuwa gurupu ya Besigye eno obukadde $5 obwa $, nga mu Uganda bwe bombi nga 18, nti era zino zaali zigenda kuteekebwa ku banka emu eri mu Dubai, nga banka eyo Besigye agenda kubeera listed nga signatory, kitegeeza aba asobola okugjayo ssente. He said he repeatedly suggested involving National Unity Platform NUP leader and former presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, commonly known as Bobby Wine, but Besigye allegedly rejected the proposal. Wano ndowooza olaba embaga bwe baagala okuyingizaamu. Bagamba nti ono omukulu yategeezezza kkooti nti ye yasuggestinga babeere nga bino babiyingizaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina kya NUP, naye mbu Besigye n'agaana, n'agamba nti oyo temumuyingiza mu bino. Wilson further testified that another meeting was planned for June 2024 to finalize arrangements for the proposed Kisumu training. He said the discussions included plans to cause civil unrest, including using a drone to interfere with a commercial aircraft at Entebbe International Airport, and then using them and then using the media to blame the government. Nti baali balina enteekateeka y'oku kwegamba baali baagala bakozingewo okwekalakaasa mu kibuga Kampala, abantu beegugunge, embeera etabuke.
bwe mala okutabuka nti nga bayina ebyokulwanyisa bigenda okukozesebwa bakubba ennyonyi commercial aircraft ku kisaawe Entebbe mbwe ebyo byonna babiteeke ku gavumenti. Eno nno emboozi bye byabadde mu kkooti nga bw'ogenda okuwulira. According to the witness, the broader plan was to create chaos and have the military take over the government. Okusinziira ku ono omukulu nti mu kutandika, in fact kamukuteerewo naawo obeere ng'omulabako, okusinziira ku mukulu ne yadde alumiriza state witness nti baayina enteekateeka eyali broad, yali ennene, nti nga baagala bakuliyetinga chaos, kwegamba eggwanga lidobonka n'abantu beekalakaase buli kimu kitabuke, amagye gateeking over oba amagye gawamba obuyinza. Kati oluvannyuma lw'amagye gano okuwamba yazzeemu n'atestifying the group discussed obtaining counterfeit $5,000 notes worth about 18.6 million Ugandan shillings to facilitate the Kisumu operation and destabilize Uganda's economy. Nti baali baagala bakole obupapula oba baleete sente eza $5,000 eziringa mu za Uganda obukadde nga 18 about 18.6 million Uganda okufacilitatinga operation ku Kisumu airport oba side ze Kisumu mu Kenya, basinziire eyo okudestabilizing eggwanga lya Uganda. Bino byonna nga yeetyetyebula ng'abigamba kooti mbunga olwo alumiriza Besigye. The state witness further testified that Wakayima allegedly proposed detonating a hand grenade at Cafe Javas on Acacia Avenue in Kampala because government officials were said to frequent the premises. Bwe yabadde ayogera yategeezezza nti Wakayima yaleeta ekiteeso nti bafune hand grenade bagende bakube Cafe Javas esangibwa ku Acacia Avenue mu kibuga Kampala, olw'ensonga abakungu ba gavumenti ennamba esinga babeerawo nnyawo. Kati nti oba oliawo Wakayima kye yali asuggestinga kwe kulaba nga abakungu ba gavumenti ababeerawo nga balabika awo battibwa. He said Wakayima was later arrested in Geneva and that Besigye provided contacts for people who could assist in securing his release. Nti Wakayima oluvannyuma mu Geneva mu Switzerland yakwatibwa, kera Besigye n'agezaako providing contacts ez'abantu abayinza okuyambako okulaba nga Wakayima ateebwa. Wilson told the court that he later traveled to Kisumu for the alleged training where several people were arrested including 36 Ugandans who were subsequently brought back to Uganda and charged with terrorism related offences. Omukulu yategeezezza kooti nti yatambula n'agenda e Kisumu mu Kenya kweyo training gye baali bamugambye atraining abasajja group ya Besigye, nti era eno baakwatibwa naddala bannayuganda abo abawera ddala 36 era ne bakomezebwawo mu ggwanga lya Uganda ne babaggulako omusango ogwa treason. Kati wano ne tuddayo emabega ekeesi eno mugijjukira amawulire agafuluma ku lupapula lw'amawulire The Independent website yaabwe ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu 2024 nga bagamba nti a group of 36 members of the opposition FDC Katonga faction have been remanded to Luzira prison on charges of terrorism. The group comprising 34 men and 2 women appeared before the Nakawa Chief Magistrates Court presided over by Chief Magistrate Elias Kakoza on Monday. Zalinga ennaku z'omwezi 3 ogw'omusanvu 2024. Bino bwe byabeererawo olupapula luno we lwafulumiza eggulire lino. Kati omusajja ono ye story gy'agamba nti yayi agenze e Kisumu mu Kenya okubeera nga training oba ng'awa abantu bano training. Kati beebo baayogerako abaafulumira mu mawulire era nti baagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa nga bw'owulidde. Era omukulu ono agamba nti mwaka akadde ne Besigye yali Nairobi. Bino byonna nno ng'abitegeeza kooti. Katuddeyo mu kiwandiiko kyaffe. Wuliriza. He said Besigye was in Nairobi around the time of the arrests. Nti Besigye yali Nairobi kwolwo olunaku lwe baakwatira abavubuka bano oba abantu bano abaali mu grupu ye eya FDC Katonga faction. Bano abeekutula ku FDC ye Najja Nankumbi. Wilson also testified about another meeting with Besigye in Athens, Greece on September 29th, 2024. Ono yalumirizza era n'akakasa kooti nti yaddamu n'afuna okusisinkana Dr. Kizza Besigye mu kibuga Athens ekya Greece ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda 2024. Ono nno bino byonna ng'abigamba kooti mu nnaku nga ziize eziyise. He said the meeting took place
in the basement of Athens International Airport after Besigye returned from the United States and was due to attend a conference in Greece. Nti basisinkana mu basement y'ekisaawe ky'ennyonyi ekisangibwa mu Athens ekimanyiddwa nga Athens International Airport oluvannyuma lw'okuba nti Besigye yali yakava mu ggwanga lya United States of America. Wilson said he traveled with an associate who remained at a distance while recording the meeting and providing security. Ono yategezeza kooti nti bwe yajja okusisinkana Besigye yali kugamba yajja n'omuntu we n'amuteeka a distance nti bano nga boogerezeganya era nga ono ye bw'alikodinga n'okumuyambako okumuwa security ng'olwo basisinkanye ne Besigye mbu ng'oli ye alikodinga era ng'agenda maaso n'okuba ng'alaga oba ng'alaba buli kimu ekigenda mu maaso. The witness was led in evidence by Chief State Attorney Richard Birivumbuka, assisted by Assistant Director of Public Prosecution DPP Thomas Jatiko. Ebigenda mu maaso mu kooti bye tugenda mu maaso n'okuba nga tukuwa. Emboozi nno si mpanvu nnyo era enaatera okuba nga ate njiwunzika ate nkuzze ku sayidi endala ogenda kutegeera ebiri emabega wa bino. Captain Dennis Ola jukiro naye baamutadde mu mboozi eno is represented by Sylvia Namawejje ebitu Sarah Awero and Julius Serwambala while late Lutale has no lawyers. Ono munnamagye ono alina bannamateeka be nga bw'obawulidde beba mu representing nze omukulu ono naye be yatadde mu mboozi ze kati nga tumaliriza wulira wano. The prosecution alleges that Besigye, Lutale and Ola held meetings in Uganda, Kenya, Greece and Switzerland to solicit funding, acquire weapons, organize paramilitary activities aimed at overthrowing the government. Nti omusango guno gulaga Dr. Kizza Besigye, Abedi Lutale nono munnamagye Ola nti bazze baholdinga meetings ez'enjawulo mu Uganda, mu Kenya, mu Greece ne mu Switzerland nga kaweefube yenna wakulaba nga bakuŋŋaanya ebyokulwanyisa connections sente eziyinza okubayambako okulaba nga bawamba omusajja. The state says it will rely on witness testimony nti bajja kulirayinga ku bujulizi omukulu ono bwe yawadde audio and video recordings bajja kulirayinga. Ojjukira omusajja wabadde ayogera waliwo audio waliwo ne video recordings zaagamba mbu zaalina kati bano bagaba bajja kuzigenderako. Social media communications, immigration records and telephone data in support of its case. Government egambye bino byonna ejja kubitunuulira era bajja kubirirayingako. Recordings eza video, recordings eza audio, social media communications nga boogerezeganya mu ngeri yonna, immigration records ebyentambula za Besigye nti agenda mu America n'agenda Athens biki ngono bwagambye, telephone data masimu baba nga babadde beekubira bajja genda mu maaso n'okuba nga ate bagalondoola okulaba oba ddala bino ddala bwe bityo bwe bigenda mu maaso n'okuba nga biba omusango guno nga gugenda mu maaso n'okuba nga ate gutabuka. Wabula nkugambye mu byonna ekisinga okwewuunyisa nti omusajja ali mu kuwa obujulizi oba gw'owulidde mu mboozi ali mu kulumiriza newankubadde nga statement oba sitooleze ezimu zitandise okugatta. Njagala okutegeeza nti ye yali mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi mu mwaka gwa 2016 era wano ndowooza in fact eno y'ensonga esinze okuviirako bannayuganda abangi okuwulira obusungu n'okutandika okwebuuza ebibuuzo ku musajja ono nga bwe njagala owulire. Mmwe mukimanyi nti ekisajja kye baakozesa mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi mu 2016 baakikomezaawo mu musango gwa Dr. Kizza Besigye? Mubadde mukimanyi ekyo? Ku mulundi guli kyali kyeyita John Hunter, kati ku mulundi guno baakikomezaawo nga kyeyita Orlando. Okitegeera teriyo kintu kisinga kunnuma kubanga tufugibwa abasajja abafere naye ng'obufere bwabwe ate bwakijega nnyo. Tufugibwa abasajja abatumbaavu naye ng'ate bajjega bazibu. Obadda kamera zigezako kusika ekisajja kino tufune ekifaananyi kyakyo ekituufu nga kamera tezikisika bulungi n'omuntu yakikubye ekifaananyi ndowooza yebbiridde bwebbirizi mu kooti n'akikuba ekifaananyi ekisajja kino. Amawulire gonna agaasomeddwa ku TV ne ku TV zaabwe gaabadde tegaleeta musajja ono bweda tuwulira ddoboozi nga tebaagala mmuleeta mu kamera. Lwaki? Because bakimanyi nti omusajja Abannayuganda babadde bamumanyi nti yajja mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi. Okitegeera bw'ogenda ku internet n'oteekamu amannya gano tebalina profile ntuufu gye bakuleetera ku musajja ono.
ate ne internet yennyini ekugamba nti omusajja ono baamukozesa mu 2016 musango wa Dr. Agure Kiyingi. Bano abasajja simanyi na oba ebintu babikola batya oba balowooza tuli basiru bannayuganda. Kakati mu musango gwa Dr. Kizza Besigye bagamba nti Dr. Kizza Besigye yali agala kumaamulako gavumenti, naye si kumaamulako bumaamuzi gavumenti, wabula yali agenda kutemula Museveni ne mutabani we. Ekyo kyokka eyo ka statement emumala omusindika mu kooti y'amagye naye awuliza mu kooti ya bulijjo. Eyo statement yokka emala okusindika omuntu okuba nga awuliza mu kooti y'amagye. Kyova bagamba bano abasajja bajega nnyo tebali smart. Okutta omwana wa National Unity Platform alina obusaati obumyufu omusimbi mu kooti y'amagye yawuliza n'okwata gw'ogamba nti abadde agenda kutemula omukulembeze wammwe. Kyonna kyekiri simanya ne mutabani we n'omuteeka mu kooti eya bulijjo. Bano tebabangako smart bano abasajja bajega nnyo bajega nnyo. Naye kyolina okumanya nti omusango guno gwonna nga gutambula, they want to involve Robert Kyagulanyi Ssentamu in this case. Era kabukedde kakubye eggulire ne kagamba nti omuzungu ayogedde ne ku Kyagulanyi. Jukire ekizungu kino kifeere kiri ku script, the same script gye kyakozesa mu 2016 oluvannyuma lw'okuba nga wayiseewo emyaka 10 nga kya triminga ne ku nviiri zaakyo kikomyewo ne script yeemu mu musango gwa Dr. Kizza Besigye. Kati kambabuulire mmwe mweno case tebabala Dr. Kizza Besigye oba afiiriddemu oba bamusibye batya babala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Toyina bw'ogenda kumatiza bannayuganda nti Dr. Kizza Besigye bwe yabeerera ow'amaanyi yagaana okuyeekera okuggyako Museveni, wabula ng'akimanyidde ddala nti waliwo opposition leader ow'amaanyi mb'oto lunaagenda agule emmundu. Ekyo kimakinga sense. Kugamba ye Dr. Kizza Besigye yali amaze okitegeera nti Kyagulanyi tagenda kuggyako Museveni. Kimakinga sense. Wano wonna bali mu kubala Kyagulanyi abeera atya involved mu case eno. Teriyo muntu musiru alina ttiimu ya mupiira agamba nti kati eno ttiimu tegenda kumpangulira ku final kangula abasambi abalala before the final. Obeera musiru wannabaki. Besigye yabeera ow'amaanyi, Besigye yalina obuwagizi, Besigye emyaka 20 nga bannayuganda bamulonda nga Besigye talina kirowoozo kyonna kya mmundu mu mutwe gwe. But oluvannyuma lw'okuba nga ate waliwo opposition leader w'amaanyi, Besigye n'alyoka afuna ekirowoozo ky'okugenda afune emmundu ajja amaamuleko Museveni. Sina kumaamulako bumaamuzi, just nti ajje atte Museveni ne mutabani we. Naye ng'ebyo byonna abikolera mu space nga waliwo opposition leader w'amaanyi. Naye mujjukire nti waliwo ssente ezagenda ewuwe mu 2021 mu elections nga zaava mu gavumenti, era nga n'abazitwalayo bannabyabufuzi ab'amaanyi ebiseera ebikuludde oluvuganya. Kakati bakugamba nti ate Besigye yali agenda kugula mmundu. Ekyokubiri, omuzungu ono tebalina we bakulagira nti ayina training yonna oba yali aduumiddeko ekibinja kyonna, kale kababe ba machineries ng'abalina nga yali abatendese nga bali mu bikolwa byakulwana byakwata mmundu. Kati wano bakugamba nti yali agenda kuyambako bano abasajja ba Besigye okubatendeka okuyiga obukodyo bw'ennwana obw'ekijaasi. Naye talina profile yonna eraga nti omusajja ono yali abaddeko mu magye yadde aga America, kale yali abaddeko machinery. Kakati bano abasajja bwe sibayita basiru mba ngenda bayita ki? Besigye bwe yabeerera ow'amaanyi teyalina kirowoozo kigula mmundu. Kati olwaleero Besigye nga waliwo opposition leader w'amaanyi, Besigye n'afuna ekirowoozo ekigula emmundu. Mu 2021 Besigye bwe twabeerera mu kalulu yali apostinga bya mipiira Madrid, Barcelona biki. Kati bwe tuva mu 2021 olwo n'afuna ekirowoozo ky'okugenda agula emmundu ajjeko Museveni. Mutuyita basiru. Naye mmwe musagana eno generation. Kyonna kye mwagala okukola mwagala kuwetera mu Kyagulanyi. Bano bonna be mulaba busimanya basalamu musumba badduse abakozi ba Museveni mbu badduse mbuwaŋŋanguse baagala genda kusikiriza Kyagulanyi yonna gyali kumumaliriza.
nga kyekibaddusa. Salamu Musumba abadde wano mu Uganda ng'akolokota Kyagulanyi misana na kiro era ng'ali paid okukola ekyo kyakola. Mukati ssaawa eno agenze mu Ekizairo olw'okuba bamaze okulaba nga Kyagulanyi agenze mu Ekizairo. Tubalaba Kyagulanyi olufulumye n'agenda mu Amerika, mutandise nammwe okugamba nti naffe tufulumye. Salamu Musumba agenze, Ssemujju Nganda agenze. Singa Kyagulanyi alikeera ku makya ne yeesembereza abantu bano mu Amerika eyo gyali, ajja kuba awedde. Kubanga kye baabatikka kyonna kiina kumaliriza bulamu bwe. Ye muntu yekka asigadde muhoozi gwatya. Singa alikeera ku makya n'asisinkana abantu bano, Kyagulanyi aliba awedde peace. Kakati ebigambo by'ono by'owulidde byatuwaliriza okusobola okuyingirako mu nsonga eno. Wuliriza statements zino. Johnny Hunter was the alias used by Andrew Wilson Orlando, a British-American private security investigator who served as the principal state witness in the 2016 treason case against the late Ugandan cardiologist Dr. Aggrey Kiyingi. Regarding his background, no verifiable evidence exists showing he ever served in the British Army or any formal military branch. Instead, he operates as a private security contractor and a combat investigator. Awo ndowooza ne bwe sivvuunulewo otegeddewo bulungi nnyo. Joy Hunter, Andrew Wilson Orlando, state witness Dr. Aggrey Kiyingi, Dr. Kizza Besigye. The Ugandan government indicated Dr. Kiyingi, claiming he was the primary financer and the mastermind behind a plot to overthrow General Kaguta Museveni's government by force. Omusango gwa Dr. Aggrey Kiyingi mbugwe bali bamuvunaana mbugwe gwali era gwali gwagala okwefaananyiza bwe guti nti yali omu ku bavujjiriza abakulu abali bavujjirira mission ey'okuggyako government ya General Kaguta Museveni nga bayita mu mmundu nga bakozesa eryanyi ly'emmundu. Prosecutors alleged that Kiyingi established shadow rebel training camps within Uganda and coordinated logistics across Kenya, Tanzania and Dubai to build an armed group. Bano koti oba abalamuzi baategeeza nti Aggrey Kiyingi yali amaze okubanga akola camps ez'enjawulo, training camps ez'okutendeka abayeekera mu Uganda, mu Kenya, Tanzania ne mu Dubai. Nti nga mu mawanga ag'amalala nga bakozeyo kye bayita coordinated logistics, kwegamba nga baagala okufuna ebikozesebwa byonna nga babiyita mu makubo ago nga bw'obitegedde. Because Dr. Kiyingi remained in exile in Austria and could not be apprehended, the formal treason charges against him were eventually dropped. Emisango gya Dr. Aggrey Kiyingi gyasuulibwa oluvannyuma lw'okubeera nti baali tebasobola kumufuna. However, the state used his dossier to prosecute 19 of his alleged local co-conspirators before the International Crimes Division. Kati waliwo abantu abaakwatibwa ku lwa Dr. Aggrey Kiyingi w'ataali. Kati omusajja ono ajjira atya mu mboozi eno? Johnny Hunter was a fake identity used by Andrew Wilson Orlando. Kitegedde, Joy Hunter yali identity eri fake eyeyambisibwa omukulu ameddwa nga Andrew Wilson Orlando. Okate Andrew Wilson Orlando batulaga yabadde mu kooti. Bino nange nkuwa biwandiiko. According to court documents, he was allegedly sent to Uganda to inspect rebel recruitment progress, view training camps and determine weapon requirements. Nti okusinziira ku documents eza kooti nti kiraga nti omukulu ono yasindikibwa mu ggwanga erya Uganda okuinspectinga rebel recruitment progress, bituuseewa ebyokulikuritinga abayeekera na buli kimu ekyali kigenda ogenda maaso n'okubanga kikozesebwa, nti yali asindikiddwa mu Uganda okujja okwetegereza engeri gye bitambuddemu. In reality, Hunter/Wilson was acting as an undercover operative. He gathered intelligence on the alleged rebel network and handed it over to the Ugandan security. Naye wano wonna ndowooza otegedde nti Johnny Hunter ye Andrew Wilson Orlando. Omuntu ono y'omu okusinziira ku biwandiiko
ne bannayuganda abakireyiminga era erinnya lye bwe lityo buyita nsogenda maaso n'okubanga ate lisaasaana mu nsonga zino wano nno wenkugambidde ky'omukulu ono byandibanga bigenda kumwonoonekera singa stories zino zinaavaayo nga ddala bwe zityo bwe ziri. Kati leka nkuzzeeko ate ku mboozi NTV gye yatukoledde egenda maaso n'okubanga ate etambula era egenda maaso okukakasa ebintu ebiri ku Dr. Kizza Besigye. Wuliriza. Gatandike ne munnansi wa America Andrew Wilson nga ye mujulizi omukulu mu musango gw'okulya mu nsi y'olukwe oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale ng'onaabuulidde kkooti olunaku olwaleero engeri ye ne Besigye gye baalukangamu olukwe n'ekigendererwa eky'okutemulawo omukulembeze w'eggwanga basobole okweddiza obuyinza. Onagamba nti mu kwetegeka kwabwe obulumbaganyi buno baali bakubuteeka kubayeekera aba ADF. Obujulizi buno buweereddwa nga Besigye taliiwo so nga ne bannamateeka be bonna baalekulidde. Plan was to cause chaos within Uganda. Yes. And then with the help of the military, take power. Olwaleero luyingidde olunaku olwokubiri nga munnansi wa America Andrew Wilson awa obujulizi ku Dr. Kizza Besigye avunaana ogw'okulya mu nsi olukwe ku bigambibwa nti yalina enteekateeka nnamutayiika ey'okumaamulako gavumenti n'okutta omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Obujulizi bwa Andrew Wilson bwatandise olunaku lw'eggulo era ng'onaategeezezza kkooti nti y'okuyingizibwa mu lukwe luno yatuukirirwa omu ku banywanyi ba Besigye amanyiddwa nga Joel Wakayima eyamutuukirira ng'ayita ku mutimbagano n'amusaba abayamba abavujjirire mu by'ensimbi ebyokulwanyisa ko n'okubabangula mu nnwana ze bayinza okweyambisa okumaamulako gavumenti. Mbonga ategedde obwetaavu bwa Besigye ne Wakayima, Andrew aliko munnayuganda mukwano gwe gwayatuddeko erya Moses gwe yakubira akasimu n'amusaba amutuuse ku b'ebyokwerinda baakuno asobole okubategeeza ku nsonga zino kuba ye teyali mwetegefu kwenyigira mu bikolwa biyeekera gavumenti. Mu kunoonya okwangu Moses ennamba yafuna ya Major General Richard Otto bw'atyo n'amuyunga ne Andrew era mu kwogerezeganya Otto yasaba Andrew afuuke embega wa gavumenti ng'agiyambako okwabya olukwe lwa Besigye ne Wakayima. Kati ng'olukwe luno lumaze okumufuukira omulimu mu Oktoba wa 2023 Andrew yasaba Wakayima basisinkane mu kibuga Geneva mu ggwanga lya Switzerland ngeno Andrew gyasookera okulaba Wakayima ne Besigye maaso ku maaso. It already had been discussed about a civil mobilization at the last meeting in Geneva. Yes. Where Dr. Besigye details how they organized their network and said they could close down Kampala very easily. Olw'okuba nti yalina okufunira gavumenti obujulizi, Andrew ategeezezza nti ennyumba mwe basinkanira yagiteekamu bukamera obwekusifu ko n'ebyuma ebikwata amaloboozi nga kale Besigye ne Wakayima bagenda okutuuka nga buli ekikolebwa akifuna bulungi n'amaloboozi gaakwo. Mbu Besigye yasaba Andrew amufunireyo ensimbi ebyokulwanyisa naddala bbomu ezikasukibwa n'engalo oba hand grenades kw'ossa okumuyambako mu kubangula abavubuka abanakozesa ebyokulwanyisa bino. What we discussed, the hand grenades, drones, that delivery would have included finances as well. Mbu Andrew bino byonna yabikkiriza wabula naye n'asaba bamukakase nti banamuyamba okufuna visa ya Uganda okumufunira olukusa olukola bizinensi wano ko n'okumuyambako asobole okutambuliza ensimbi mu banka za Uganda era mbu Besigye yamutegeeza nti byali asabye kwali kumenya mu jjenje kkalu. Ensisinkano kika kino yaddamu mu January w'omwaka 2024 nga nayo yali mu Geneva Switzerland nga wano we bateeseza olukwe lw'okukola obulumbaganyi ku Museveni nga bali bakumusulako bbomu ng'ali mu ngendo era mbu Besigye yakakasa Andrew nga bw'alina abantu abali okumpi ne Museveni nga kale basobola bulungi nnyo okumuwa entambula z'omukulu. I then brought up the question that if they were serious, my people recommended that they should try to assassinate the president. Wakayima agreed and Dr. Besigye agreed. Ebifo ebirala bye bateesa okukolako obulumbaganyi kuliko ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe, amaka g'omukulembeze w'eggwanga, kw'ossa ebifo eby'ebbeeyi abakungu mwe batera okukuŋŋaanira nga banywamu kacaayi.
Mbobulumbaganyi buno bali bakubuteeka kubayekera ba ADF era amangu ddala Besigye yali wakweza buyinza nga yambibwako abasajja be abali mu magye ga UPDF. Ebyokulwanyisa ebyali birina okukozesebwa mbu byali byakuyisibwa mu ggwanga lya Congo ng'ennyonyi ebireeta yali yakubituusiza ku kisaawe kya Mahanji mu Congo. Era mbu ku kisaawe kino Besigye yategeeza nga bw'alinawo banywanyi be abasobola okumuyamba okubituusa e Uganda. Andrew era alumiriza nti abavubuka ba PFF abasoba mu 30 abajjibwa ekisumu mu Kenya ne bakomezebwawo kuno mu Julayi wa 2024 be bali mu kibinja ekyali kisoose Besigye kyali asindise okutendekebwa mu nnwana eziyinza okumamulako gavumenti era nti bano baali basuubira Andrew yennyini okubeetendekera. Buno n'obujulizi obulala Andrew bwakyagenda maaso n'okuwa oludda oluwabiko lwesigamye okulaba nga Besigye ameggebwa egya naggomola egimuvunaanwa. Kyokka bino byonna bigenda mu maaso nga Besigye tali mu kkooti oluvannyuma lw'omulamuzi ali mu musango guno Emmanuel Baguma okusalawo gugende mu maaso wadde nga Besigye taliiwo olw'obulwadde obumugoya mu kkomera Luzira. Wabula omulamuzi okutuuka okusalawo bw'ati kyaddiridde ekkomera ly'e Luzira okutegeeza nga Besigye bwagenza akuba ku matu wabula nga yaganye okujja mu kkooti wadde okulabikira ku mukutu gwa Zoom. Kkooti yakuddamu okutula ku Mande ya wiiki ejja olwo Andrew atandika okuzanyira kkooti obutambi n'amaloboozi be yafuna mu nsisinkano ze ne Besigye. Major General Richard Otto bwatyo n'amuyunga ne Andrew era mu kwogerezeganya Otto yasaba Andrew afuuke embega wa gavumenti ng'agiyambako okwabya olukwe lwa Besigye ne Wakayima. Kati ng'olukwe luno lumaze okumufuukira omulimu mu Oktoba wa 2023 Andrew yasaba Wakayima basisinkane mu kibuga Geneva mu ggwanga lya Switzerland ngeno Andrew gyasookera okulaba Wakayima ne Besigye maaso ku maaso. It already had been discussed about civil mobilization at the last meeting in Geneva. Yes. Where Dr. Besigye detailed how they organized their network and said they could close down Kampala very easily. Olw'okuba nti yalina okufunira gavumenti obujulizi, Andrew ategeezezza nti ennyumba mwe basinkanira yagiteekamu bukamera obwekusifu ko n'ebyuma ebikwata amaloboozi nga kale Besigye ne Wakayima bagenda okutuuka nga buli ekikolebwa akifuna bulungi n'amaloboozi gaako. Mbu Besigye yasaba Andrew amufunireyo ensimbi ebyokulwanyisa naddala bbomu ezikasukibwa n'engalo oba hand grenades kw'ossa okumuyambako mu kubangula abavubuka abanakozesa ebyokulwanyisa bino. What we discussed, the hand grenades, drones, that delivery would have included finances as well. Mbu Andrew bino byonna yabikkiriza wabula naye n'asaba bamukakase nti banamuyamba okufuna visa ya Uganda okumufunira olukusa olukola bizinensi wano ko n'okumuyambako asobole okutambuliza ensimbi mu banka za Uganda era mbu Besigye yamutegeeza nti byali asabye kwali kumenya mu jjenje kkalu. Ensisinkano kika kino yaddamu mu January w'omwaka 2024 nga nayo yali mu Geneva e Switzerland nga wano we bateeseza olukwe lw'okukola obulumbaganyi ku Museveni nga bali bakumusuulako bbomu ng'ali mu ngendo era mbu Besigye yakakasa Andrew nga bw'alina abantu abali okumpi ne Museveni nga kale basobola bulungi nnyo okumuwa entambula z'omukulu. I then brought up the question that if they were serious, my people recommended that they should try to assassinate the president. Wakayima agreed and Dr. Besigye agreed. Ebifo ebirala bye bateesa okukolako obulumbaganyi kuliko ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe, amaka g'omukulembeze w'eggwanga, kw'ossa ebifo eby'ebbeeyi abakungu mwe batera okukuŋŋaanira nga banywamu kacaayi. Mb'obulumbaganyi buno bali bakubuteeka kubayekera ba ADF era amangu ddala Besigye yali wakweza buyinza ng'ayambibwako abasajja be abali mu magye ga UPDF. Ebyokulwanyisa ebyali birina okukozesebwa mbu byali byakuyisibwa mu ggwanga lya Congo ng'ennyonyi ebireeta yali yakubituusiza ku kisaawe kya Mahanji mu Congo
era mbu ku kisaawe kino Besigye yategeeza nga bw'ali nabo banywanyi be abasobola okumuyamba okubituusa e Uganda. According to a medical report presented to the High Court yesterday by Commissioner General of Prisons, Dr. Kizza Besigye was said to be unable to speak, although he remained conscious and capable of following the court proceedings. An assistant superintendent of prisons, ASP Hire, also told the trial judge Emmanuel Baguma that he had briefed Besigye on the proceedings and offered him the option of attending court virtually via Zoom. The prison officer, however, said Besigye declined the offer. The court subsequently granted the prosecution's request for the trial to proceed in Besigye's absence, as well as without his lawyers, who had withdrawn from the case citing security concerns. Friend Mpanga. And as the second day of the trial got underway today, the prosecution's first witness, American national Andrew Wilson, took the stand and made a series of explosive allegations against the former presidential candidate. Wilson told court that during one of the several meetings he held with Besigye and his associate, Joel Wakaima, in Geneva, Switzerland, the two allegedly disclosed a plan to assassinate President Yoweri Museveni using drones. According to Wilson, the alleged plan was to carry out the attack and then conceal those behind it by attributing responsibility to the Allied Democratic Forces, or ADF rebel group, in order to avoid public backlash. Yes. The fact about what we were discussing. But how did the alleged plot come to Wilson's attention? The witness told court that Wakaima first contacted him through an email address on his website. Becoming suspicious of the nature of the request, Wilson said he reached out to a former colleague in Somalia who subsequently connected him to a UPDF general identified as General Otto. We were discussing fake currency under European law. Wilson said after sharing his suspicions and liaising with the Ugandan military, he agreed to cooperate with authorities and go undercover. He then allegedly presented himself to Besigye and Wakaima as an agent working for a fictitious Kurdish company capable of supplying weapons and other military equipment. Wilson told court that the two men allegedly sought weapons, including hand grenades which they codenamed pineapples, as well as drones. He further claimed that Besigye suggested that the drones be dropped at Mahagi Airport in the Democratic Republic of Congo, saying similar deliveries had been made there before. Because the way Dr. Besigye acted and Wakaima acted, they were very haphazard as far as their person. Wilson also testified that in an effort to extract more information from the two men, he deliberately encouraged the alleged plot and suggested that if they were serious about overthrowing the Ugandan government, they should consider assassinating President Museveni. According to the witness, both men agreed to the proposal and claimed they had senior army officers who could facilitate the process. I'm not sure. So Wakaima, I believe, traveled from the Netherlands. In return for what Wilson described as financial and logistical support to Besigye's alleged shadow government, he told court that he was promised business licenses and access to banking services. To substantiate his account of the alleged meetings, Wilson said he rented an apartment in Geneva and fitted it with recording equipment before inviting his targets inside. He also told court that he fabricated a number of scenarios to gain their trust, including claims that he could facilitate the training of more than 60 people in terrorism in Kisumu, Kenya, and that he could provide $5,000 in counterfeit currency. One, it was to rectify the problems because of the cancelled training camp. Wilson's testimony forms a central part of the prosecution's case as it seeks to establish the alleged activities and plans attributed to Dr. Besigye and his associates. By press time, the hearing was still underway, with the prosecution continuing to present its evidence before the High Court. David Ijo, NTV. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.